Bannakibiina ky'NUP mu disitulikiti y'Luweero batandise enteekateeka y'okuwandiika bannakibiina abajja okulaba nga beeteekera akalulu akajja aka 2026 nga bukyali. Bano bakulembeddwamu omubaka omukyala Brenda Nabukenya, omubaka wa Katikamu South Hassan Kirumira n'owa Katikamu North Dennis Kabira. Omubaka Kirumira asikeredde abo bonna abajja okwewandiisa n'ebigendererwa ebirala. Essaawa eno yakukola mulimu abo bonna abanaawebwa kaadi bakusunsulibwa gye bujjako. Onoonya kaadi owedde oli ku bibyo kuba mukana akaseera tetuli ku bya kaadi kuba tukimanyi bulungi tewali alina kaadi. Mukana akaseera twagala kukola mirimu gya kibiina era omuntu yenna alowooza nti bajja mu bino okukima kaadi nsuubira nti ekyo kya bulimba. Ye omubaka Ssekabira ategeeza nti enkola eno yakubunyisibwa okuva wansi ku byalo okutuukira ddala waggulu okulaba nga buli muntu afuna omukisa guno. Gugenda kutambula omwezi gw'okutaano gwonna. Buli parish egenda kubeera ne registrar ana reportinganga ku registrar constituency ana reportinganga wa registrar district. So tutambudde bwe tutyo nti district, constituency, sub county, parishes abo be bagenda okusemerandira egiwandiisa abantu ku byalo. Ate omubaka Nabukenya agambye nti kigendereddwamu okwongera amaanyi mu kibiina kyabwe n'omuwendo gw'abantu wansi gye bava. Okola structures z'ekibiina, okwongera okumobilizinga ekibiina kyaffe kyongera mu bantu n'okulaba nti twongera ku nnamba y'abantu mu kibiina n'abakulembeze abanaavuganya mu bifo eby'enjawulo kubanga yessaawa okulaba nti tutandika okuteekateeka nga bwe tutunuulidde ebijja mu maaso. Bano bategeeza nti bakufuba okulaba nga batuuka ku buli muntu awatali bbanga ggere. Ne bannakibiina ky'NUP Mukono North nga bakulembeddwamu omubaka Abdallah Kiwanuka batongozza okuwandiisa abawagizi baabwe. Omukolo gubadde mu kabuga k'Omukalagi ekyampisi. Kiwanuka asabye bannakibiina baleme kweyambisa kaadi zino okugulirirwa wabula balowooze kuuma ekitiibwa ky'ekibiina. Era kino pulezidenti akyogera mweka kukozesa kaadi zaffe okugenda okwenegotiatinga okwegattako omuwendo. Abantu bagenda kujjalo nga baagala kaadi eno bagende bafune kapito. Tetuyingirangako mu byabufuzi bino ntunoonya kapito. Yakuliddemu okutongoza omulimu Kabanda Robert Peter nga yavunaanyizibwa ku bbendobendo ly'amabira alaze obwennyamivu olw'entalo esusse mu Mukono era ng'abalaalise nti akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuwadde obuyinza okubugonjoola. Tubadde ne pulezidenti twala tuuza tugenda kuba ne pulezidenti okumala essaawa emu naye tubadde naye okumala essaawa kumpi 3.5 nga tuli mu ndooliito eziri mu Mukono muno konstituensi zaffe. Tubasaba temwongerako tutta ekibiina kya National Unity Platform. Masula Navuga ne David Musikali Yankole bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.